waliwo yampereza akatambi ng'omusirikale akuba omuntu akutte bendera eno eya Uganda n'amukuba emiggo n'agimukwakulako ng'oli avuga pikipiki alinako bendera. Temulaba nti ebyo si bituufu n'akamu. Bendera ke kabonero kaffe ffenna mu Uganda era erina okusibwamu ekitiibwa. Ekyamazima bw'ogityoboola amateeka gakuvunaana. Kati oli agitadde bulungi ku mulongooti ka pikipiki avuga bintu bye, omusirikale n'amukuba emiggo. Abakwatibwako bwe baneefuula bannampulira zibi, ekiseera kijja kutuuka baleme kumanya nti embogo yatta bbaabwe. Anti nampulira zibi bamugamba nti balo embogo yamutta, n'addamu nti bw'atyo bw'azitta ng'ate bba yennyini ye yafa. Baba bakugamba beera mwegendereza, wulira bye bakugamba obisse mu nkola. Enjogera eyo kyetegeeza. Nze mbakubiriza okulonda bwe kutuwa 15 mugende mulonde. Kubanga ne bw'osula mu lujjinga lwa lunafu lwa lubaawo era oggalawo. Kubanga ebitweraliikiriza tulaba bingi. Kiringa bw'obeera ng'oli wantu w'osula ennyumba yo oluggi lwa lubaawo nga waliwo ababbi abalala balina enzigi za byuma, gwe olw'okuba oluggi lwa lubaawo toluggala era oggalawo. Emitendera gy'abagenda okulondebwa mingi. Waliyo okulonda pulezidenti. Temulina pulezidenti gwe mwagala kulonda? Naye omuwanguzi abeera omu. Bw'atawangula waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala bw'atawangula, waakiri ssentebe wa disitulikiti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omukiise mu lukiiko olw'eggombolola oba anaawangula. Anti tezifudde, mugende mulonde.